tochikosono munene abiri muti bino byabati. Dr. Jose Chameleone beeguddeko ko wali ku stage kw'osaate ne Pallaso byengenda okubeera nga nkulagakoko mu maaso awo ate nga ku side y'emu munnange ate Pallaso ne Sheebah beeguddeko ko wali ku Parliament ngenda kubeera nga mbikubuulyakoko mu maaso awo ate nga Gravity Omutujju naye abadde lawyer eno ngenda kubeera nga njijja nabyo mu maaso awo kakasha nti no video ogimpeera like kw'osaate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonaba bampita Jaminati nsinza ku Jaminati Yogi naye nno kansooke nkutegeezeko ko wali n'akatambi akabadde kafuuse ettabbu wali ku mukutu ogwa TikTok. Omanyi TikTok yekyasinze munnange ate okuwanika information eside eno era nga wali ku mulundi guno beeguddeko ko wali ku stage Chameleone ne Pallaso n'osooka n'ondabira awo oluyimba bino bya banene wali Pallaso asoose n'ayingiramu kaawo freestyle n'azikuba nga bw'ogezaho okulaba actually sigenda kubeera nga njogera bingi kansooke nkuwekoko olabe embeera nga bwe yabadde wali mu katambi. Kisomesa basomesa oli mutiitizi toli muniga oli mukazi kitolina na figa totekanga golola ku Schwarzenegger totekanga Rihanna ku Fulfiga totekanga Kamili ku gwe tochikosono munene abiri muti bino byabati. Kakati nno akatambi akalala wali akabadde ka trading by the way just mu ddakiika ntono nnyo. Oh my god sigenda kubeera nga nsala omugambo munnange naye ng'okusinziira wali muganda wange kankyogere mpolampola nti figa oh my god omukyala Sheebah kalungi labika bye bino nno munnange ate byayimba nti somebody oh my god era nga wali by the way babadde beeguddeko ne Pallaso kakati nno ekiriwo nga bw'olengera post eyo actually ndowooza ogezaako okulaba obubaka Pallaso bw'abadde awandiise ku vidiyo eno naye nga akatambi keeko babadde wali nga just bali mu kunyumyamuko. Bw'atyo nno munnange ate mwana mulenzi munnange ate Pallaso kw'osaate n'omukyala munnange ate Sheebah kalungi esayidi era nga bwenti bwenkoze munnange ate okubachekingako eruuyi eyo kankwongereyoko wali ne Gravity Omutujju yalaze wali ettabbu yabaddekoko n'ekifo munnange gye yabadde atambuliddeko. Awo ng'ali mu kutambulatambulamuko mpolampola nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako n'atuuka munnange ate mu mmotoka ye. Y'oyo nno munnange ate omwana mulenzi munnange ate Gravity Omutujju engeri gy'abadde yeekolamu ebintu esayidi awo mu katambi akabadde kakutte omubabiro ku mukutu ogwa TikTok esayidi ye mwana mulenzi munnange ate Gravity Omutujju era nga bwenti bwenkoze munnange ate ku zi updates zino kakasha nti no video ogirayikinga kw'osaate n'okusubscribinga kikulu nnyo. Jjukira nti n'obeera ofuna notification ku video ebeera eteereddwayo endala wano ku Jaminati Yogi nzikiriza nkomewo mu maaso
maaso awo ate n'ebirala. Nga naawe leero gabadde mazaalibwa go, twagala ate munnange ate okwagaliza amazaalibwa amalungi okamala nga mwana muwala ono Shiba Kalungi gwabadde ng'ali mu kwagaliza munnange ate amazaalibwa amalungi wano mu katambi nga bw'ogezaako okkalaba ako. Happy birthday to you. Yahweh! Happy birthday to you. Yahweh! Happy birthday, dear Queenie. Happy birthday to you. Bless you and enjoy your new age. Yes. And be well. Nkugambye basobodde munnange ate ohavinga munnange ate akaseera akabadde akalungi kaseera kasita kabeera nga kamazaalibwa kabeera kamazaalibwa munnange ate esayidi eyo naye nga bwe nti bwe nkoze ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala kakasa nti nno vidiyo ogirayikinga kosa ate n'okusubscribinga jjukira nti n'obeera ofuna notification ku vidiyo ebeera eteereddwayo muganda wange ewano kujjamira nti yoginzikiriza ate nkomawoko mu maaso awo n'ebirala katono nnyo bwe nti